haga ofuna za bwerere. Omwana n'atuula mu kifuba n'omuwummula owa akakafu aya kannomye by the way kati leero neyanjula ngani nga Chris ngani ng'omuwummuzi w'amatu ng'omuwummuzi w'amatu n'ebitundu ebirala ngani nga Morris ngani nga Carlton. But anyway, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Gerald Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. Lunaku olwaleero nnaku z'omwezi ziri 13 omwezi gwa Kutaano mwaka 2026. Njagala okusooka nga sinagenda na wala yonna, njagala okusooka okuyozaayoza abawagizi ba Arsenal the Gunners. Mwebale kutwala kikopo. Yanze ni muwagizi wa Manchester City naye we congratulate you. Ya bino bya mupiira byansi bibaawo ne bivaawo. We move on. Yeah, but I congratulate you guys about Arsenal. Kongs. Thank you so much. I hope you're doing well. My name is Maurice Gerald Kawesa. As I told you, kakati nina obubaka nakugamba buli ronda bawano amba nina obubaka bwendese okuva mu Aromatic Entertainment atengera neera mbuyina. So nolekyo abirako ku video osobola okuberanga obufona. But before going any further, tuyina amawulire ag'ennaku. Tuyina amawulire ag'ennaku agatali ga ssanyu mu Aromatic Entertainment. Mukyala manyiddwa nga Samla Beatrice oba gwalaba Savage. Omukyala yazanyanga mama wa Sean ono muva Bulaaya gwe baleetera abakyala naye nga abakyala anyway tetuli eyo. So omukyala oyo bambi yafiiriddwako muganda we omulongo yabuuse olunaku lwabadde lwaggulo era tukungubagira wamu naawe Samula. Mukama Katonda tusaba ggwe ne famire yo abeere nga ate abagumya. Mukama Katonda abagumye nammwe naggwe nga wenna oli eyo ng'oba oli awo oviiriddwako taata maama senga oba oluganda nammwe tusaba Mukama Katonda abagumye. Fenga Aromatic Entertainment tunyolerwa wamu nammwe kubanga ye mweffe femmwe. So ekikukwatako naffe kiba kitukwatako. N'olwensonga eyo Samula tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa ate nammwe nga famire Mukama ayongere okubagumya. Nsasiddeko mwenna abafiiriddwako abaabwe, nsasiddeko mwenna abalwazizza, mwenna abakyali mu malwaliro. Nsaba Mukama Katonda abeere nga ate ayongera okubagumya. Manyi si byangu naye oba oli awo okuguma tuba tulina okuguma. Thank you so much guys for watching. Ensonga zenzi okwogerako ensonga gye bantumye gye nja okusembyayo nsooka empiseewo ekyange. Mwebale kulaba jealous naye jealous wano watuuse waliwo Jingo yayimbiriranga firimu n'agamba nti ow'omutima omunafu fuluma biveemu. Gwe ng'olina akatima ka nkoko bino bite bino byabaki? Jealous we yatuuse ow'omutima omunafu fuluma kyekituufu. Fuluma togenda bisobola kubanga abakyala mmwe ebiseera ebisinga tetumanyi kyemba mwagala. Ofunye omulenzi alinako ku ssente ntonotono talina nnyo naye omusinga omukutte mugase bizinensi ate mugata bizinensi gwe n'omufuula nti mukozi mu bizinensi yo akkiriza muyisanga ekyokuttale. Agambye nedda bino sijja bisobola, akutte ekkubo akuviiridde agenze atandise bizinensi ye omulumbyeyo omulumbye ku bizinensi ye gyafunamu akasente gyagambye nno nedda kantambulike ng'omusajja. Omanyi you guys we have to stand however small it is kiba kikyo. Tokomyawo omulumbyeyo ku ka bizinensi ke. Mbuyi gwe wano ina capital simanyi wa milioni 2 nze nina capital wa milioni 2
gwe omukyala olina capital wa milioni 2 milioni 4 milioni 5 zizo naye omusajja kyenkugamba ne bwoba olina capital wa 4,000 ng'okeera ku makya n'ogenda n'osuubula obutambaala obwo obutambaala bwe batunda 1,000 kyemanyi babutunda 1,000 naye kyemanyi gye basuubula bayinza okuba babusuubuza siringi nga 3 oba 4 I'm not sure oba 5 I'm not sure naye ng'olina akasente ko ng'osobola okukeera ku makya n'ogenda n'osuubula ne biba bya 4,000 ng'ogenda obimalawo bitunda ng'ofunyemu nnusu 8 muganda wange gumirawo oli tokkiriza mukazi kukumanyiira kati ani Chris yagenda ku bizinensi ye ataddewo bizinensi ye akola yatandika okwerwaza baayawukana otandise okwerwaza simanya musujja gunnuma mukwano ejjangu ndabeko azze okulabako ompaswedi nze muddiŋŋanyi you wake up in the morning n'omugamba nti ate omulimu gw'olina gw'ofunako ssente ate guveeko komawo ewange tuddemu tukole olaba kisoboka bw'oba otandise nkugambye bw'oba otandise okukola ne bw'oba ofuna 2,000 nga ge magoba g'ofuna ng'osuubuza nnusu 2,000 ng'ofuna amagoba ga nnusu 5 ng'osobola okulyamu ekyokulya ne weebaka n'onywa n'oyambalako engoye ku bugoba obwo obutono bw'okola be there be right there kati laba ani byakola Chris musajja atandise kakiyosiki katandise akaduuka ke awummula abakazi ennyindo abawummula amatu abawummula amakundi n'ebitundu ebirala byonna gwe how comes ojja mu bizinensi ya Chris n'otandika okuŋŋaama okumpeeramu amateeka bizinensi gye natandika nga sikwebuuzizzaako bizinensi gitandise sikwebuuzizzaako nze nkedde ku makya ne nteekawo idea yange ne ŋŋamba kantandike ate gw'ova eri ojjompa amateeka nti kino tokikola mu bizinensi yange muyange mumpeera amateeka nti kino ne kino ne kino tokikola gye natandika nga toliyo nga temuli ssente zo katolaba ani ndowooza gy'alaga kati ani gy'alaga ani yagambako Chris emabegaawo n'amugamba nti tutandike bizinensi endala nkuwe ssente oba mbu gyayo amagoba ago g'olina oba capital gw'olina mu bizinensi y'okuwummula amatu kuwummula makundi kuwummula n'ebitundu ebirala mbugjayo ssente zo z'olina mb'ozireete mbu nkwongerezeeko okole bizinensi endala olaba era aleeta kiri nkwongerezeeko kati nze kirina bekiruma ani bizinensi ya Chris tagirinaamu mukono talina watandikira mugamba nti bizinensi giggalewo kubanga talinamu yadde 10 kati kyova olaba musika Ariel amugamba mbuleeta ssente ezo z'olina nkwongerezeeko ogulewo bizinensi anoonya we banaagatira ssente Chris agulewo bizinensi bafunemu obutakkaanya butono ani atandika okugamba nti eyo bizinensi mulimu ssente zange mune waliwo ekika ky'abakazi ekyo nga buli kadde abayagala controllinga musajja kati ani awulira alumwa nnyo nga Chris alina bizinensi nga ani tagirinaamu mukono awulira alumwa kimunuguna agamba nkoze tayagala musajja ono abeere independent sigamba nti omanyi abasajja abamu sigamba nti nno tetwagala kola oba tebaagala kola but n'emikisa nagyo gisiŋŋana but kyenze kyenkugamba however small it is be with it because that's you that's your money that is your money ani bambi Chris nkwegayirira Kulu Kibirige Chris nkwegayirira tokwata kubo n'oggalawo bizinensi yo olw'okuba ani akusabye
oba akugambye oba akoze eki mbusimanya ggalawo business. Annie, I mean Chris, please toggalawo business yo. That is my idea. Togeza nogalawo business kuba woggalirawo business what nokwate kubo noddayo ewa Annie. Watuswaziza Chris wazeeyo ewa Annie. Can you imagine? Eyo yensobi gye wakola in the first place. Kuddayo wa Annie. Singa tewaddayo ewa Annie, Chris kati singa oli bulungi, singa ne zino headache tezikuluma, kati azeemu omukazi azeemu okukulangira ebintu, azeemu okukulangira nti mpaye bwewa masimanya mbawa sukaali mbawa simanya for what? Obadde otandise business yo Chris, otandise business yeekola. Kazi n'obuteeka mu kifuba. Baby, you've been getting, ofuna n'ebifuba eby'obwerere, ofuna ne Chris nze nkokakasa Chris tatagenda kuva mu mulimu ogwo. Nkokakasa Chris tagenda kuva mu mulimu ogwo. Kubanga lwaki? Gw'omanyi nga haga ofuna za bwerere. Omwana n'atula mu kifuba. N'omuwummula. Owa akakafu nti aya kannomye. Naye bawala mwani yani ali basonyiwa. Because for me I know maybe sometimes you biba tebibalumye na baluma but you need that hug from Chris. Akalito Chris. Chris. Bawala mwani ali basonyiwa. But Chris, I thank you so much okubera nga watekawo omulimu ogwo. But I think Chris you are enjoying your job. You are enjoying your job. So you cannot let it go just like that because of so top power. Because trust me, you having your thing, you having your own. Oshagede? So Annie ne bwaba asazeewo mbona akugulirewo business ewalala. Okay, eri girekeewo. Tojjaawo business yo. Girekeewo. Ebeerewo. For emergency. Because eno gye muguddewo endala asobola okukera ku makya n'akwefuulira. Bw'aba akwefuulidde. Ng'odduka ng'oddayo mu business yo. That is bw'aba akwefuulidde. Togijjaawo. Akugulirewo gy'akugulirawo yonna togaana. But nedi togijjaawo. That is my advice. Chris, open your eyes wide. Open your eyes wide. Oyo Anne. Yeah, kakati katulinde. But we thank you guys because your comments tuziraba. Kibirige Chris. By the way, nina newe nabaddeko. Nebangamba Chris, how are you? Thank you guys. Tuziraba comments and ne love we receive it from outside when we move outside. Thank you so much for each and everything, guys. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. And channel called Maurice Jordan Media. Thank you so much. Please subscribe, like, comment, and share. Go now. I got to latest news about Aromatic Entertainment. Please just subscribe on this channel. The latest. That to me that call abantu be bweru. Kalero kantandikire mu diaspora. Diaspora batumide konyo Mchala Evelyn kutumide konyo oli Norway. Thank you so much. Even Babas, Norway. Thank you for being there. Morris or German, Morris Morris Bundu, Morris, my namesake, Morris Mtumideko, Tumideka Bantu Bom Netherlands, Shamim Sumaya Mtumideko, we were in Imbaga. We were in Okwanjula, Okozo Kwanjula, Kade Kwamani, Wakomiwe, Uganda. Thank you. Hey, Suma yoyo yali muzanyi wa Aromatic Entertainment. Nabeeranga ate atambulamu n'agenda mu nsi z'ebweru gye yafuna omwami. Ne babeeranga ate bakola. So baakomyewo ne bakola okwanjula. Ali Netherlands. Suma nkutumiddeko nnyo. Akansumenti oli bulungi nnyo. Ntumirako mwena abali mu America, London. I love you so much. Amon nkutumiddeko nnyo oli Bungereza. Yes. The Tumushabe family namwe muri Bungereza mbatumiddeko nnyo.
sister wange Bisaso sister wange Bisaso nkutumiddeko nnyo muwala wange Nanteza nkutumiddeko nnyo. I love you so much guys mwena mbagala nnyo kati aba Saudi mbagala nnyo Saudi Arabia Qatar Jordan Dubai mbatumiddeko nnyo muganda wange Shafik oli Dubai nkutumiddeko nnyo bro kiri kitya Dubai anyway njabba gwako bugusigena bagamba lunaku lwengenda kujja baram I'll tell you dire najja tugendeko mu kibala waliwo ekibala ekiri awo nga wakaita ku Banias Square bagita Banias Square ndowooza wabeerawo bannayuganda nnyo bangi awo kunundi guli bwe twagendayo sasobola babalaga naye ndowooza bwe naba nzizeeyo nja kubalagako ku bannayuganda bababuuze nako abali awo ku Banias so bw'oyita awo waliwo ekibaala awo kiri awo kyamaanyi nnyo kikwata erinnya lyakyo bakita Venom. Is it Venom? Abe Dubai, yeah. Bali balaka bagita Venom. Yeah, balaka bagita Venom. Venom Club Venom, yes. Batumiddeko nnyo guys. Kanswenti no muli bulungi. Nange ndi very fine. Kakati kyenzo okwogerako olunaku olwaleero munansonyiwa mpisa eri oba nandaze I'm so sorry mba nandaze naye nga tulina jealous ali ku channel manyiddwa nga Trust Films. YouTube channel zino waliwo abantu abatasobola kuza accessinga ate nga nabo ba fans ba Romantic Entertainment nenga tasobola ku accessinga YouTube. Katugeze maama ali eyo mu kyalo yes wayinza okuba aliwo network by the way abantu bo mu kyalo abo bayina network nenga bomanyi nti nno smartphones zino YouTube eri ku smartphone so smartphones zino ebiseera ebisinga data kati olaba omuntu owe Kampala wano waliwo omuntu asobola okuba nga alina smartphone naye n'amala week nga tekuli data guys bino so tekiba nti talina sente naye ebiseera ebisinga nga omanyi bakadde baffe bagayaala kyekituufu bagayaala sente asobola okuba nga azirina naye nga bimugayaza okubeera nga agamba nti no you know kanfuneyo data kangule data kale ffe Kampala ekituguza data by the way kati kambabulireko Kampala ekituguza data owa buli kaseera emirimu egisinga gyava ku kukozesa amaanyi gyadda ku social media nti tukolera ku data ebiseera ebisinga era ojja kwekanga nga rate ya data kati emirimu egisinga gye giri ku social media oba ku internet nga mu Kampala wano oba mu urban areas data agenda mungi okusinga mu kyalo kati mu kyalo maama ayinza okugula data katugeze oba maama asobola okugula data nga oba oli awalina muwala we bweru gwayagala okwogerako naye singa ayagala boogeremu video call oba nga akimanyi nti nno buli weekend muwala wange nanfuka ali Bungereza oba ali Canada oba ali Dubai oba ali Qatar tugenda kwogera ku Sunday buli Sunday kati buli ku Sunday afuba okulaba data nga amateekako ekyo takyerabira kubanga bumanyi omwoyo gw'omuzadde omwoyo gwa maama okitegeera yes nasobola okubeera nga ate akola ekyo kakati olw'okuba kiri bwe kityo Romantic Entertainment yasalawo negamba nti you know what abantu baffe ab'omu kyalo tubanoonyeze butya bagenda otufuna so nesawo negamba nti egenda kukwatanga movies zino zetukoze tuziteeka ku YouTube olw'okuba twagala zituuke ne kwoli omuntu wa wansi Romantic yasawo negamba nti nejja zijjanga series ku YouTube oba YouTube gikuyitubiza kusigala nga zitambula kati ng'owa YouTube azifuna nowa TV oba n'omuntu waffe w'omu kyalo nga naye asobola okuzifuna so firimu ya Jealous eno nga Romantic Entertainment nesalawo negamba nti noke giteeke ku TV emanyiddwa nga anyway nga ngenda okubabuulira ng'emanyiddwa ngani njagala okusooka okubategeeza nti no show eno kamala okuyisa obulango bwa bakama baffe abatuteekamu ssente okulaba nga tubeera wano okubaweereza oba channel eno etambulira ddala maaso so n'olwekyo ngenda kusaba gwe wenna beera nga ate otambulira ddala mami Evelyn kutumiddeko nnyo oli Norway tuwagira bannaffe aba Home Heaven Airbnb eri
Muyenga nabagamba eri Muyenga ate nabagamba Airbnb kitegeeza kuvaako kowaka nogenda n'okyusaamu ku bulamu gwe wenna ng'oli bweru okomawo Uganda oyagala kuwummulamu ina vacation wano ya nnaku 4 ya nnaku 3 ya wiiki ya mwezi ya myezi 2 jangu mu Home Heaven ffe tugenda okubeera nga tukuwa services ennungi. Home Heaven buli kimu ekiri mulimu amazzi masannyalaze DSTV wifi internet weeri ate bw'otuuka mu room oba bw'otuuka mu apartment eyo eyaffe n'osangamu gwe ky'otayagala nti kino ekitanda sikyagadde tukikukyusiza ne tukuwa ekitanda ky'oyagala nti kati zino curtains sizaagala nga tuyita mama interior ng'akyusa curtains zonna ng'ateekamu curtains z'oyagala gwe aba bosi waffe tujja kukolera ky'oyagala. Home Heaven tukubire ku nnamba ey'essimu eri awo wansi oba tunoonyeko Muyenga oba tunoonyaako ku TikTok yange kwendi nnyonnyo beera ng'ate otunoonyaako. Tuwagiddwa bannaffe by the way ku Home Heaven oba ku Airbnb njagala okubajjukiza nti nno naawe wennyini osobola okubeera ng'oli waka nga muli wano Uganda nenge waka okwoyeewo omanyi waka watama leero n'ofuluma n'olaba kiri leero n'ofuluma n'olaba n'enkya ky'olaba ne luli ky'olaba watama kugamba kati kano ka weekend tuveeko kewaka ne mugendayo Friday nembeerayo Friday Saturday Sunday ku sente ate ntono nnyo mitwalo 15 gyokka ate nga bw'ojjanga ogenda kubeeramu ennaku eziwerako tosobola okusalirako jangu 24 hours ne bw'oba ogenda malamu lunaku lumu bwe jangu wendi jangu kutwale nze kennyini Home Heaven yange please mujje mumpagire nga mumpagire ku business enze endala ne ku Home Heaven bami mbasaba mujje mumpagire. Twagira banafa aba legit recruitment agency batwala abantu bweru gwe wena ng'olina muganda wo sister wo jjajjawo maama wo sengawo nga mbutuufu abigattagatte Kampala biganyi jangu mulete mu legit recruitment agency tusobole okubeera nga tumutwala ebweru akole legit. Tutwala abakola security, tutwala aba waiters and waitresses, tutwala abakola ku kisawo ky'ennyonyi, tutwala aba taxi drivers, tetutwala ba house managers nedda. Ba house managers kyo twagamba katukirekera abalala naffe katutwale sector gye twekakasa. Legit recruitment agency twekakasa ekyo tusangibwa wano Mutundwe wali offices zaffe ate ng'osobola okutunoonyaako ne mu districts endala tulina office e Jinja, tulina office e Mbarara, tulina office e Kajjansi, tulina office e Mukono ne Masaka tugenda kuteekayo legit obeere ng'ate ofunira ekirungi. Tuwagiddwa bannaffe aba mama interior abo bo ku curtains omaze okuzimba ennyumba yo tonagiteekamu curtain rods buli kimu butuufu kiraba mwe kiri naye ng'ebulamu okushanana ebulamu okulabika obulungi noonya ku mama interior agenda kuteekamu curtains ennungi agenda kuteeramu buli kimu ekirungi nawe weeyagale obeere nga nawe osula nga mu bede tulina ne curtains zino eza remote twazireese ng'obeera just bubeezi wano obudde bukedde n'onyiga remote curtain ne zijjawo n'onyiga remote si bino ebyokubeera nga no ate weebase ate oli awo ate kati obudde buzibye tulina okuzzaawo curtain ogambe baby genda ozzeewo curtain ate ava embuliri ng'atolotoma naye bannange kati togooba mwana wa muno kwata remote gije emitwetwe gikwate nyiga curtain ddaawo vaawo. Mama interior bino abikolako so n'ekyo tutuukire tuli wali kwa Arua Park n'akalango obedda kayitawo awo kopa wamu ennamba y'essimu mama ayo omutuukirire akola ne delivery yes tuli mu kudda ku ssomero alina ne keesi z'abaana badda ku ssomero lwaki nedda. Tuwagiddwa Morris Fashions bakugamba nti tulina engatto okuva ku ngatto y'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu Morris Fashions weetuli buli kika kya ngatto weekiri tunoonyeeko tubeere nga tukikutuusaako. Tuwagiddwa bannaffe Morris Airport Pickup gwe buli ekintu kyemmenya nga kiriko Morris Airport Pickup, Morris Fashions, Morris Surprises. Enamba y'essimu eri awo wansi gwe buli kyenkugambye ekiriko Morris Airbnb oba Home Heaven Airbnb, Morris Airport Pickup, Morris Fashions ne Morris Surprises. Eyo enamba wansi bwe ntuukirira ngenda kukukolako service gwe just ojjamu inbox n'ongamba kati Morris njagala Airbnb, Morris nze njagala Airport Pickup, Morris njagala Morris Fashions, njagala kagatto, njagala nsawo, njagala Morris nze njagala surprise, njagala surprisinga mama wange, tata wange, jjajja wange, senga wange, mujja wange nankukolako kyonna kyekirigo kyonna kyoyagala kyenkukolako. Tuwagiddwa bannaffe aba Nikan Resort Hotel. Nikan Resort Hotel nabagamba esangibwa Luliza banengi balaga buli kaseera gwe wenna ayagala okulaba Nikan Resort Hotel ogenda ku page yange oba ku account yange eya
TikTok video byeziri tubeera ne live band every Sunday tulina kamera akalungi ffe tufumba akamera akalungi tulina sauna tulina massage tulina gym tulina each and everything kyolowoozaako nti kino kye nnyinza okukola nikani tukirina. Yes, anyway basponsors bange njagala kukutegeeza nti naawe ayagala okuba akalango ku Morris wano Morris K Media nawe jangu inbox twogere nkukolera akalanga akalungi ofune ba customers obaje wa Morris kirige waabwe. Anyway njagala kukujjukiza njagala kugamba nti nno film yaffe emanyiddwa nga Jealous egenda ku TV emanyiddwa nga Makula TV. Kubira maama essimu, kubira jjajja essimu, kubira sengaawo, kubira taataawo, kubira omugambe mami bulijjo nze ndi ku YouTube nga ndaba film bagiyita Jealous aromatic entertainment etusuddeko ekirungi egenda kubanga ekiraga ku Makula TV kuva Monday paka Friday essaawa 2:15. Maama mugambe tasubwa mbwana emwagalizeeko yagaliza olabye Jealous akunyumidde Jealous omufunyemu ebirungi olabye Jealous oyize olabye Jealous onyiize olabye Jealous okaabye olabye Jealous okoze buli kimu. Ne maama mwagaliza ali mu kyalo ne senga mwagaliza ali mu kyalo ne muganda we mwagaliza ali mu kyalo yagaliza buli mwali mu kyalo naye alabe ku Jealous mugambe nti genda obeera ng'ogenda kubanga omusanga ku Makula TV kuva ku Monday paka ku Lwokutaano essaawa 2:15 linda Jealous gwe ogenda kubanga owulira. Thank you so much guys for being here. My name is Morris Gerald Kawesa straight at Aromatic Entertainment. You're free to ask me any question in the comment section. Nja kujja wano nkikuddembo kiba kyetaagisa video kiba tekyetaagisa video nja kukuddiramu awo nyine ku comment section. Naye nga tubaagala nnyo mwebale kuwagira Aromatic Entertainment. I love you so much. Have a blessed night. Bye bye. Nze nzigaddewo pozi nga mulekye muŋŋamba gwayagala okuwako kyaŋŋamba kiŋŋambe mu comment section twogere. I love you so much. Have a blessed night. Bye bye. Abali mu diaspora mwena batumidde Dubai Kata mwena I love you so much my guys. Abali e Uganda ate mwe mbagala byansuso kuba mwate bumwaje okujja ku dduuka ne mungulako ne mbawa ne kuhaga. I love you. Have a blessed night. Bye bye.